Ssaabasumba w'essaza erya Kampala Paul Ssemogerere ku Ekereziya St Bruno Sserunkuume Kasenge mu tawuni kanso y'Ekyengera yaniziddwa abakristo abakulembeddwa bwana mukulu w'ekigo ky'Ekyengera Monsignor Lawrence Kanyike. Ssaabasumba atongozza okuzimba Ekereziya ng'ataddeko n'abaana abasoba mu 30 emikono. Asibye abakristo okubeera abakozi ate bewala okusaasaanya ennyo bafeeyo nga beeteekerateekera ebiseera ebitali bimu. Kola nnyo tekkereza tereka osobola okufunamu ekyomugaso kinaakuyamba. Abateereddwako emikono abakubirizza okufaayo ennyo okumanya eddiini yaabwe. Banyweze eddiini bagyagale nga mwe bamujagala bagyeyagaliremu bafune n'abalala bangi batwegatteko. Ssaabakristo Dennis Ssebunya ne ssentebe w'olukiiko oluzimbi Joseph Nabutongwa basibye abantu ab'enjawulo okubakwasizaako mu kuzimba. Tusaba abantu ba Katonda mwenna ab'omutima omulungi mutukwasizeeko tusobole okulaba nga tuyimirizaawo omulimu guno gwa Ekereziya. Tusuubira nti omulimu guno gujja kutambula kuba abakristo ekyamazima bamalirivu nnyo. Monsignor Kanyike asiimye abakristo olw'amaanyi ge bataddemu okuzimba Ekereziya. Ate omusumba w'essaza ly'e Lugazi yawummula Mafia Ssekamanya obudde abazadde okukakanya ku busungu. Abyogeredde mu kujaguza emyaka 96 egy'ekigo kya Namagunga n'akubiriza abantu okulwanirira emirembe. Okugumiikiriza, kusonyiwagana, kutawulira ggwanga, kutanoonya byakwo. Ebyo bijja okutuyamba okukola ne bannaffe emirembe nga tusookera mu maka. Awadde abaana 167 esaakalamentu ya konfirimansiyo n'akuutira abeeyimiridde okubalondoola. Bannange temulekaayo bwana buno mu bugumi nga tebasomye Sande lwaki bwe tunaakola bwe tutyo Namagunga ajja kwakayagana. Agassi n'emigogo gy'abagole 6 n'abakalaatira okugumiikirizigana. Mutegere nti nkwagala. Ssaabakristo Noah Kakuta aloopedde omusumba ab'ettima abaasalawo okukuula emiti egisukka mu 2 gye baali basimbye okukuuma ettaka ly'Ekereziya. Tusaba namwe mukubiriza abantu abo baleme kuba nti babeera n'emitima egyo egifaana nga ekitali ky'abantu. Bwana mukulu w'ekifo Father Krizesto Muserwadde asiimye abakristo olw'obunyiikivu okuyimirizaawo Namagunga. Naye nga temukooye mwebale nnyo mwebalire ddala. Ate muto wa pulezidenti Aine Kaguta Sodo adduukiridde amasinzizo mu kitundu ky'e Mawogula North mu ggombolola okuli Mabindo n'emijwala ng'Ekereziya y'Ekikoma agiwadde emitwalo 50. Awaddeyo n'obuyambi bw'okujjanjaba omukyala eyalwala kansa Ekikoma n'abasaba obutakoowa kumutegeezangako nga waliwo obwetaavu. Ojja kusaba Israeli ate saagala mukoowe kuyita Sodo y'ekkanisa y'Ekyatuulo agiwadde akakadde kalamba. Soda akubiriza abavubuka okwenyigira mu kukola basobole okwekulaakulanya. Reverend Kiviri Benoni akulembeddemu okusaba akubiriza abantu obutatya nti kuba Katonda abaagala nnyo.